Kitalo nnyo ddala ate omupoliisi Ivan Wabwire yakubye Omuyindi amasasi gamuse aleeteddwa ku kkooti ya Buganda Road maaso g'omulamuzi Siena Owomugisha namuggyako Sitatimenti ey'enjawulo ku ttemu lyakola ku Butami Bandali abadde akulira TFS Financial Services bwe yamukuba amasasi agamutirawo ku Lwokutaano ku Raja Chambers mu Kampala. Ku kkooti ya Buganda Road Police Constable Ivan Wabwire aleeteddwa abasirikale ne bambega okuva ku CPS bano basigadde wabweru w'ofiisi y'obulamuzi Siena Owomugisha aggyibweko Sitatimenti ey'enjawulo nga bweri enkola y'amateeka. Sitatimenti n'ennyongeza alina kugikola wakati we n'omulamuzi abatali bantu balala okutaataganyizibwa wadde okutisibwatisibwa kwonna. Wabwire mu ofiisi y'omulamuzi agimazeemu essaawa nga 3 era bw'amaze okugikola n'agibwa mu bukuumi bw'amaanyi ng'obedde akusibwa bukusibwa nga bamunyisiza mmanju ng'asibidde enjegere ku magulu n'empingu ku mikono. Ayingira motoka ya polisi emuvuze ng'emuza ku CPS bwe banamujja tole mu ddwaliro butabika yeekebejje omutoba ogukola bulungi. Eno gyagenda okuggyibwa atwalire mu kkooti akulweko emisango egy'okuba Butami Bandali abadde akulira TFS Financial Services amasasi ku Raja Chambers agamuta ku Lwokutaano. Lunamu olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi Naggulu Fred Nanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga atandikidde ku nsonga za PC Wabwire alambudde amateeka omuduumizi wa poliisi Martin Okothokera ge yafulumiza ku basirikale nga bakozesa emmondo. Ekiragiro kino kyakuŋŋaanya abapoliisi abasinga obungi baddeyo okutendekebwa. Ebiragiro ebipya bye tufulumizza ku buli mmundu erina okufuluma okuva mu poliisi okugenda ku mirimu omuli n'okuddamu okuyisa abasirikale bonna mu ggwanga mu nkozesa ey'emmundu. Yenanga agamba nti bakikoze okugula okunyiza ebyokwerinda n'okumya bannayuganda abadde batidde. Ekitongole kya poliisi kivumirira ebyo byonna ebyabaddewo naye nga twagala okutegeeza bannayuganda nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuzza emitima gyabwe okweyongera okwesiga ekitongole kyabwe ekya poliisi. Alazini wa poliisi beetuse mu kulonyiza ku musikale waayo Wabwire yatta Bandali era ng'agamba nti ttemu lino lyatigenderere kuba Wabwire yasinkana Bandali bateese ku ngeri ey'okutunda ebbanja mu Stanbic Bank. Wabwire yafunira omusaala. Yabikola mu ngeri ya kigenderere, yakyetegekera bulungi nnyo era ng'ennaku okusookera ddala ng'ennaku z'omwezi 11 ng'Omuyindi ono tannaba kutemulwa nga 12 nga 11 Ivan yakwata ekkubo mu ngoye ze eza bulijjo eza leeya n'agenda Omuyindi asobole okulaba engeri ssente zimubangibwa mu looni ze yafuna engeri gye basobola akkirize looni eno aba Stanbic Bank William Street gyafuna omusaala gwe gye guyitira basobole okugula looni eno. Enanga agamba nti Wabwire yaddukire ku kyalo gye bamuzaala ebwalira mu disitulikiti Busia nga poliisi gyamukwadde n'emuzi e Kampala. Naye kyamukisa mulungi nnyo nti aba Flying Squad wamu ne CMI Kampala Metropolitan ne DPC we Busia already baali bafunye information. Ono ayogedde ku ngeri Wabwire yatwaliddwa omulamuzi okuggyibwako Sitatimenti ey'enjawulo n'oluvannyuma akeberebwa omutwe. So oluvannyuma lw'okufuna Sitatimenti eyo ate tumutwale ew'omusawo omukugu psychiatrist eyeekebejja. Ategeeza nti Emmundu Wabwire gyakwesizza okutemula Omuyindi ya Stephen Mulomba era akakisiza nga kkooti ya poliisi byatudde n'esala okugoba Mulomba ng'agenda kuvunaanibwa emisango omuli okulagajjalira Emmundu okuva ku mulimu gwe nga tasabye n'obutagoberera biragiro by'abakama be. Tusuubira nti ettemu lino teryandibaddewo singa omusirikale waffe omulala gwe bayita Police Constable Stephen Mulomba teyalagajjalira mulimu gwe kuleka mmundu ye mabega.
ono agenda kukolera mu kkooti avunaanibwe ng'afuuse muntu wa bulijjo. Police Constable Stephen Muromba yatwaliddwa mu kkooti ya police omusango ne gumusinga era ne bamugoba okuva mu police. Ekiddirira kya kumutwala mu kkooti. Josephine Senfuma ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde